Welcome back to Minibus Chogereko. Banange, we are going into a second topic. Naye ekintu kyabatembe kino kisobola kugwa. Njagala ani ade mu topic eyokubiri. Topic yaffe banange tugenda kwogera the role of money, sente ziyamba chi oba sente zina what value in starting a relationship? Is it actually necessary to consider someone's financial status when you're starting a relationship with them? Singo musajja abanku ananga njagala sifa kucha sente. Wabula afa kumbera ye isante. Alimbo. Bannange buli omu alina embeeraze. Oyinza okwagala omusajja nga mubbi lwakuba alina ssente. Muzadde omwana mamaze bamusse. Oyinza okwagala omusajja bana abasaddaaka abantu n'akusaddaaka. Naye nze nganze nfa ku muntu afaanana atya, anjagala atya, yeeyisa atya. Tebagambye kutandika na sente akuwadde omutwalo bakubuuzizza omulaba ali mu mbeera kiki kyalinawo. Kati gwe tugeze kati ono wamubuuzizza bubi mwamugambye nti bwe baba mukwana banigambye nti omusajja waba akwana muwalawo oyagala abeere mu mbeera ki yani badde akubuulira ekituufu naye kuwamubuuzizza nti bakwana ye tasobola kubamubuuza omusajja aba akwana muwalawo wandibadde ayagala afaanana atya amazima yandibadde akola ki agakubuulira kati tugeze tuwulirizeko njakuwa omukisa okwogera. Money is very important in making a relationship. Nga kugambi wano n'omukyala abadde ayogera avudde waggulu. For the first omukyala wakasooka kumubuuzaako bw'obuti oba musitwa omuzazi mu kibuga nga wakwogera ebigambo bibiri asooka n'agamba enjala Yes, it is true. Ask them. Bw'avaawo n'agamba sina transport anzizaayo wa for the following otandika symptoms ntwalaka for the following day atandika okunoonyesha enviri zikaddiye nga tutolina sente naye another parts like in Uganda etunde okusinga afa ku biki by'omugamba ebiganda eby'omubuli omukyala naye wano mu central Uganda wano bwati wano Buganda wano mostly era nze omukazi nga Muganda mpozi omumpeereko obukadde 5 sinza kumuwasa ono alumiza Central Buganda buli wali buli kirungi kiri wano kakati ukyovooza Central Buganda Abanyarwanda abalugwala abakibona bali wano bonna wano ali owooza Central Buganda nyabo sente zeetaagisa nga bakwala. Do you think money is very important? Sente mu ngeri emu kisinziira bw'onsanzi naye nga sente zeetaagisa nze mba njagala omukazi njagala tutiteekayo babiri saagala musaye nga alina sente nnyo atajja kumpisaamu amaaso mbalaba bulijjo bannange mikwano gyange babonaabona abakazi balina sente kanyuma njala njagala omukazi tulabagane twagalane tuleke tunoonye ki ekya sente kijja luvannyuma obuvumo bulungi obwo The gentleman in the back. You're getting a girl from Makerere. Bakampasa tubamanyi. You're getting a girl from Makerere. Do you think she will love you because you don't have money? Fuba nnyo okulaba nga mwawula nga tannakubba nnyo ne airtime ow'omutwalo mumuweereza n'akuflashinga akakase nti esente azifunye ate takukubira n'omukubira n'omugabo ozifunye nze nakwalako muwala we Makerere n'ekyambuukako namuweereza airtime ow'enkumi tayineebaza ne walitawo ennaku 2 nankubira nangamba wagezi okulanga airtime oyo anjaamu watasobola kumpeereza airtime emitwalo ebiri toddanga mukola ki kunnyega era bye byakoma we Makerere
nze namukwana mumakererawo nangamba erinyo tuwulirize nangamba netugenda kukesi klinika awo okumuti ekinga erinyo zali sinjika 8 nagamba omukusaba yayawanika sake emitwalo 15 nayasula 10 era pafuma gate nakwata lyange nakwata naye abantu bano nze ngatakwana kumwala nagaana sisobola ngeji yange manyi weekoma nebenkwana bafaanana batya akwana nagera tuwasoma wetadde kuwe makerere tomanyi baliriza amakerere byebyo bakubbe tegerera naye nze nganze sikwana kukazi nagaana banegerera erindazi wenalikola ki naye ebyo byoto bwotegerere ogwamu ebyo akyuseeko omulembe naye ebyo birabira tubitegere naye twagala tugere nga twogera kuba tunatera okutuuka ekisinga obukulu abakyala bano batubuzabuzizza batunulira nnyo ssente omukwano nga gutandika batunulira nnyo ssente oyinza obutazikusaba naye kintu kikulu nnyo muba mutandika okukwana mwogererawo nti mulina ssente yemu abalimba ate ng'omugambo oti ati nina ssente naye bwe mba nkulabye nga ddala kyonoonya nange kyembaddeko era nange nina genda ng'omuntu ki olaba nga ali muyera tugamba topiki tugituusemu katono mu nsonyiwe mumugambe omukyalo omu ku bano oba omwana bali babuulidde amazima naye topiki mwagireese bubi engeri gye bagenda obeera ku tv twasobola babuulira amazima naye nze bwe nandibadde ndowooza ti bw'oba ng'olina muwalawo ng'omanye ayagala afumbirwa omusajja wandiyagadde alina kasente atwale muwalawo ne bwe mba nze nga nnoonya omukazi nga nnoonya mukazi ng'owanga abadde agenze kati nnoonya mukazi wakuwasa sobola kunoonya mukazi atalina mulimu soka tulindeko nga tanaba kumaliza point bamaliriza nga ngenda abakazi mujja kufuwa nnyo emmindi singa mubadde mubudde ku ndowooza ya ssente Not a sticker, killing the bus quicker. It's no interlude, this is an interview. Words from the streets, so we can get a clue. Yeah, it's an open mic, passengers chosen right, where we can bring what we know to life. No topic off limits, no gimmick specific, giving a voice to the people for a minute. Welcome to the Today we've talked about borders and the use of money in a relationship. But you can continue if you need any. If you need to tell us any. About vendors, not vendors. I don't know where you are. Talking about vendors. Vendors and the use of money in a relationship. But if you want to contribute to this conversation, please go to minibuzuganda@gmail.com and write to us. Or you go to Facebook, Minibuzz Uganda, and or you can tweet us, Minibuzz Uganda, and continue this conversation. This is Minibuzz Uganda.